Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Twayingidde omwaka omupya 2023 tuli mu January. Tujja kujjukira nti omwezi ogujja February abaana baddamu okusoma. Kale kyandibadde kikulu nnyo abaana abo mubeere nga mubateekateeka nga tebannaba kuddayo. Abaana mubateeketeeke bagende okuddamu nga obwongo bwabwe busala kimu nga tebalina buzibu bwonna mu mbeera eyo y'okubeera nti kati bali mu muzannyo mungi beetaaga okuzuukusa naddala obwongo bwabwe. Kati tusooke n'eri omwana omuto. Oyo omwana omuto atandika obutandisi okusoma okugeza myaka 4 paka ku myaka 8. Tusooke n'eri omwana ow'emyaka 4 paka ku 8 funa olumanyo, ofuna lumanyo n'ofuna n'akawulira n'ofuna n'obukoola bw'ekifumufumu. Eddagala eryo nga bwe ntikugambye biri ebikolo 3 by'olina okufumbira omwana oyo by'alina okunywa. Akawulira ako kalungi nnyo, kayamba omwana okubeera ng'ajja kubeera ng'awulira abasomesa naddala eyo byobeera bagenda omugamba oba be bamusomesa abeere nga abiwulira abeere ng'ateekayo omwoyo. Kikulu nnyo teekamu akawulira ako. Olumanyo lumuyambako okumanya ebyo by'aba agenda okusoma abeere ng'asobola obbimanya amanye n'ebyenjawulo ebirala. Naye ng'ekikulu kya byonna tuli ku bano abaana abasoma nga bagenda kuddamu okusoma beera nga mubafunira eddagala eryo. Ekifumufumu kimuyambako okuwagala obwongo. Kakati funa olumanyo luteeke mu sefuliya ofune akawulira. Akawulira funako katini, toteekamu nnyo kangi. Salako katini okasaleesale okasuule mu sefuliya omwo ofune ebikoola by'ekifumufumu n'ebikoola toteekamu bingi by'ekifumufumu. Kati omala obiteeka mu sefuliya teekamu otuzzi, teeka ku kyoto bitokote eddakiika nga 3 bigyeko bibenga ebiwolaawolamu. Bwe gabiwole obeere ng'owa omwana oyo okuva ku myaka 4 paka ku myaka 8. Beera ng'omuwa eddagala eryo limuwere mu kipimo. Osobola okubeera nga ku makya bw'amala okunywa bulungi caayi ku makya muweeko obujiiko 3 obw'eddagala abeere ng'abunywa, ne mu ttuntu omuweeyo obujiiko 3 ng'amaze okulya ekyemisana, ne wano ng'agenda kwebaka ng'amaze okulya ekyeggulo muweeyo obujiiko 3 obw'eddagala. Obujiiko buno obuse na ssukaali z'olina okupima. Beera ng'omuwa ejiiko 3 ku makya 3 mu ttuntu 3 ne kawungeezi 3. Omwana oyo ow'emyaka 4 paka ku 8 ligenda kuba limukolera bulungi nnyo. Omwana mubazuukusa obwongo bagende okuddamu okusoma ng'obwongo bwabwe bukola bulungi. N'ekirala kye nsobola obbabulirako abaana bano mulina obbafaako nnyo. Ekyamazima ng'oyagala omwana wo abeere mugezi abeere wa njawulo ku baana abo abalala olina ommufaako. Mulina ommufaako ebamuwa waaka oyo beera ng'omuyambako. Olw'ensonga kiba kyetaagisa nnyo omwana oyo obeere ng'omuteekako nnyo ebirowoozo kuba aba akyali muto. Mubeere nga mubalambika. Lino eddagala olina ddimuwa wano mu luwummula nga anaatera okuddayo. Nsubira kati babuzaayo wiiki nga 3. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.